omuntu yenna agamba nti matanda oba tomanyi creative omanyi ffenna ba creative kati naye tolaba bwendi buli asobola okugamba nti okyali ali bwati oba bwati abeeranga baba tebategeera art kuba omuntu yenna oli artist ate ngaoli creative oba n'omwoyo ogw'enjawulo ate ogulina okuba nga gukwataganya n'abantu waba oyagala batapingemu ekyo kyokola so wano Uganda mulaba artist nga yeeraga omanyirawo nti empewo z'enfu abantu atasinga bagamba nti abaana b'ennaku banyumiddwa obulamu okusinga baliki bavuga emmotoka ezakabi ate abalala bagamba laganya bikola kati bw'aba yabikola dda obiwa makulu ki gwe ng'owaakaakati bye weeyagaza naye oli yagamba yabikola ki kyobola nga bw'okula amagezi n'ofuna omanya nti ekitone kyo tekiri ku bintu by'okoze kiri ku bulamu bw'osobodde okubeerawo engeri gye bwinspirinze abalala ate bugassa eki ku ggwanga oba ekitundu ky'ovaamu kuba byonna obifuna olubomala obifuna n'okola ki biggwayo ne leero bakyakola ebirala by'olina okugula naye bijja eitha kutta kusuula ddalu oba kujjako olowooze nti wasukkuluma ku kubeera omuntu so ebintu tebitumalangamu wadde era kyobola olagawa baba lwaki bweyisa bwoti obukkakkamu tulabye bwe zikusooka ate todda mu maaso n'otandika kukola ki kulojja tuba twalabaalaba dda era oyita kaaloko n'owenyaanya omubuzaako n'oli ali ku manda omugamba nyabo okulengedde lwaki buntu bulamu ye koodi ya artist omutuufu tugambe nti kibanyiza okulibenaku zino okugamba nti temulina kyemwakola mwakuwaako nti bwe baliko ab'omulembe oba mulembe ki gwe banyumya ate ogwaffe bugutandibaddewo bandibaddewo kati batubuulira ogwabwe kuba naffe tujja kubabuuza ki kye bakoze batambulira mu byamu bali wano bakaaba bayomba balwana olwo bye bakoze bye tugenda okumala aba tulage bye bakoze tutegeere nti bo ng'abazze omulembe guno nabo bagasseeko kye bagasse naye nga ne bannatulaga nabo bye bagattako saagala ate baleekaana ennyo muffe tetulina tetwakola ki jjukira nti atamanyi lugendo gy'ovudde naani alwanya entalo za ddembe lyo toyinza kwejogera mu ddembe ly'abalala kyobalaba ne mu ame mubeeramu ziranka eba bamanyi ani yabeeranga ku front eyali mu side wing ate naye yali eri ng'akola ki ng'akola strategy ate era balya kyanjawulo katosuubidde bantu babaddewo balwanira mu industry nga tezikuba na content bw'abannayuganda nga zikuba busangwa luzungu yekka bwe nojja kati bakuba ne bwokuba ebyekisiru ne bakuteeka ku leedi ate n'ogamba oli wa kabi tetwakolanga music awa abantu andowooza okutegeera akyusa obulamu okitegeera okifuna kale sinakubagana n'abakongo naye obunyuzi kukyuka industry yali esiimanga etwalabye esiimye naye nga tesiima kyaffe girizi ntalo nyingi bano bajjajja lwagati ze balwanya okulaba nga kyaffe kikola kisiimibwa kati nabo bakole tubeeko byetusobola okugamba nti bisiimibwa nti mulembe gwabwe babiteekawo ne biyamba omulembe ogunaakola ki ogunaddako amin kati lwagaddi bwe baali bakola show yaabwe yasooka lwakuba yajjanga awo kumukima twayogerangamu ne batuwaka opportunity akabakulirawo nga bakola bamusakata show yasooka gyayogeddeko yali erugogo twali baana bato myaka nga 14-15 awo naye n'atukkiririzaamu mu budde obwoso era manyi okugamba nti kale mu nsi muno kyewuunyisa nti obeera n'omuntu ng'alina ekirooto ne mutambuliramu ne muba n'omukwano ne mukula n'okukula ng'omukwano gwe tegukoze eki tegukyuse ye yakolanga bibye naye ffe twali barapa kuva dda ffe yatwagala kukuba bukubi mike okitegeera ye yalimu okuyimba kyokola ye yali omuwala ayimba nabo nga bo bakola dansoolo nga bwe bayimba mwalimu mixi ya bintu bingi naye nga ffenna twali ba creative kaalo era manyi okugamba makindi yakabi nnyo esigala yakabi kuba kyekoledde eggwanga mu bitone si kitono nnyo omunene atayiseewo tayiseeko makindi kyekyalo kyaffe ekyo ofuba omwana omuto olina bwobeera afan coming nga naawe onoonya woyitira nti naawe ogambe edda okwata kazindalo kyali kikulu kati mulina bungi nakano kakano wano naye olyo kanoonya okukalabako so mu budde obwo kyabeeranga kyassanyu oli okugamba akazindaalo kaakano tulage ekyokola kyolina so ekyo kyatuwa nnyo obuvumu okwongera okukola ebintu bye twali tukola twali tukuba
rap ez'enjawulo okuva mu ba-artist ab'enjawulo nga bonaagamba karaoke nti tukwate ennyimba z'abalala okitegeera naye kyatusunguukiriza paka lwe twajja mu kiri ekigamba tukole ekyaffe. abantu abasinga bagamba nti lwagabiya kula musajja wa malala wa matanda asikiwa kwekumu ateera okutambuza freestyle nzijukira nti ako kazanyo kaffe nzijukira ne bwe twali mu Edmonton ono n'omukulu era twalinnya ku stage awo ne tuyisaamu ki kuba naye ayagala nnyo okubala ebigambo era naye obutabalwisa nnyo show ya 25th owulidde ku Saturday ate era nga tujaguza emyaka 37 kati gwanoonya freestyle gye zitambulira ez'ennono era eziva ku mutima tutandika bwe tuti museetinze okay twagala okwebaza abatuuze mwenna abazze okusinga bannamawulire mwenna abateze kamera ndi wano njogerera omukulu jjajja asalako myaka 37 anaatera okubayisaawo gyali kirooto byonna yamala n'atuukirira kati abaza agabako abamu ne balyako ekyo kya bulijjo ebibuuzo bibadde bingi nnyo wakikola otya wayambaani era watuuka otya eno yenno nekkakasa nti obuwangwa buva kikulu nnyo bw'anaaba ategeza eshotuuka oleete munno ze ntandika butandisi tebampadde kadde kawoominga n'olwekyo oba onyumiddwa akako kakotwala ow'omukututeekayo bagamba eshenaatera okujja nange bwe ntyomba wanja kuba ntuuka n'abatuuze abasinga abayimusa gwe ebyobujjajja tuli baana bannono kwe tutambulira era baabuwangwa emiziki talanta mukama yatuwa ne tubaawo n'olwekyo bw'obaza nnyo omanya okukwata ku munno kibadde kyakulabirako naawe genda otegeeze munno nti olulala akolanga bw'atyo kibe kya kitiibwa Lord, I know everything's gonna be alright. Lord, I know everything's gonna be alright. Oh, Lord, I know everything's gonna be alright. We